olunaku olwaleero kyogenda okuwulira kyogenda okulaba togenda kuddamu kifuna wantu walala wonna okujjako wano. Kiki ekyo kyenkuleetedde? Ogenda kwewuunya nga President Ibrahim Traore ono amaze okubeera nga alaga General Museveni amaze emyaka 40 mu buyinza, nti okulwa mu buyinza si kwe kulembera ensi, okulwa mu buyinza si kwe kwagala ensi yo. Emmotoka eyo gy'olaba ya Ibrahim Traore egula wakati wa miliyoni 37 ku miliyoni 4 ez'essente eza Uganda. Kakati omusajja oyo gy'atambuliramu. Kiki kyenkuleetedde ekipya olunaku olwaleero? Kyogenda okwewuunya entebe mu State House nti ebintu bizibu nnyo. Ibrahim Traore ono yamaze dda okugaba kye tuyita mobile clinics oba mobile clinics oba amalwaliro agatambula mu nsi ye eya Burkina Faso, ekibuga Burkinabe. Kakati mukwano gwange mpuliza tulokkalire, ogenda kwewuunya omusajja ono, ogenda kutya omusajja ono, ogenda kakasa nti General Museveni bano bajja kusaanyaawo nsi. Emmotoka z'olaba ezo zonna omusajja ono nga yakatana bana kukoza myaka 5 mu bukulembeze bw'eggwanga erya Burkina Faso. Ibrahim Traore ono yamaze dda okubeera nga azigaba. Buli mmotoka gy'olaba eyo eryo ddwaliro ddamba lya mobile clinic, eryo ddwaliro ddamba. Omusajja ono okutalaga ensi eyo yonna eya Burkina Faso azimba amalwaliro buli wamu okwetolola ensi eyo, naye yagambye tetujja kulinda malwaliro gano we ganaggwera nga bazimba tugakomerere tuteekemu ebyuma tutandike okubeera nga tujjanjaba abantu betujja okuba nga tufiiriddwa bajja kuba bangi nnyo. Kakati essaawa zino tusooke tufune mobile clinics tuzisindike mu byalo ewala, buli region yagiwadde. Wulira ebigambo mukwano gwange mpuliriza, ono omwana muto nnyo ku General Museveni aba muzzukulu we. Kati njagala owulira Burkina Faso ye muno ku nsi ate zikyasinza okubeera nga singagga nnyo n'okwenkana Uganda. Oyo gw'olaba ye Ibrahim Traore. Ampuliriza emmotoka gy'atambuliramu kugambye eri wakati wa miliyoni 35 ku miliyoni 4 ez'essente eza Uganda, kubanga ono gy'avuga ennaku zino sina mpya wabula nkadde. Omusajja agamba ngenda kubeera nga ngaba amalwaliro gano okwetolola ensi yange yonna. Nga bwetuzimba amalwaliro naye nga amalwaliro gano gye gali, amalwaliro gano aga mobile clinics gagenda kuba gakebera omusujja, gakebera malaria, gakebera typhoid, gakebera bulusera, abakyala balina embuto n'obukosefu obulala. Ono ampuliriza amaze gobe mu kibya nakolera akatambi n'enkulaga tractors yali agabye 10,000 ng'azigabidde ensi ye bongere okutumbula ebyobulimi mu nsi eyo. Kakati ono yagabe n'emmoloka ezo z'olaba ezo zi V8 Land Cruisers n'azigabira baddokita, wabula buli mmotoka emu gy'olabaawo egula ezize ezisoba mu mmotoka 20. Yagambye bano baddokita ezo ze basaana, kubanga bo bagenda kubeera nga batambulira ku speed, beetaaga okugenda okutaasa obulamu bw'abantu ate era nga bo tebeetaaga kulinda batambulire mu emergency. Kakati ono agamba ye talina kuvuga mmotoka ya bbeeyi bwetyo, talina kuvuga mmotoka edduka bwetyo, alina okuvuga emmotoka eya layisi. Emmotoka zino yaziwadde baddokitazi e Uganda. Emmotoka zino baziwa bakusaasira e Uganda, emmotoka zino baziwa bamayinja e Uganda, emmotoka zino baziwa bakenzo. Eyo ye mmotoka omukulembeze w'eggwanga Ibrahim Traore gy'atambuliramu. Saagala wera omusajja ono tannaweza na myaka 5 ku bukulembeze bw'eggwanga eryo erya Burkina Faso. Emmotoka ezo z'olaba yazigabidde baddokitaazi. Era ono n'agamba nti emmotoka zino zisaana baddokitaazi. Nkugambye nti ono agenze agaba amalwaliro agatambula okwetolola ensi eyo yonna ng'ekigenderwa kusooka kuyamba kujjanjaba abantu, ng'ate n'amalwaliro ge bazimba amalwaliro ag'ebisenge, aga bulooka, ag'omusenyu bwe gaggwa. Kakati no ampuliriza eno y'ensi eya Africa esoose okukola kino. Era Ibrahim Traore ampuliriza y'omu ku bakulembeze aboogerwako mu nsi yonna kakati ng'omusajja eyazze ng'azze nankuba mpya yiye. Bino byonna by'olaba bisoboka ne mu Uganda wano, bisoboka bulungi nnyo, naye obukenuzi, obubbi, obulabbayi bufumbekedde eggwanga lyaffe tebuyinza kubeera nga mukwano gwange mpuliriza bukkiriza ebintu nga bino by'olabaawo okubeera nga bigabwa. Ono yagabye generators eziri mu 10,000 n'agaba fridges ezibeeramu eddagala eziri mu 10,000. Nkugambye buli region yafunye. Kyokka ekikwewuunyisa mu Uganda ampuliriza otuuka mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga n'ebyetaagisa tebiriyo. Era ono agamba ensi ye ayagala gifuulenga Bulaaya. Buli kimu kisoboka ampuliriza ezo z'olaba mobile clinics omukulembeze oyo w'eggwanga. Nze AK Master nateredda emabega w'omuzindalo nkwanjulira ensonga eno. Omusajja ono General Mulamba Traore
Ibrahim Traore ampuliriza yamaze okubeera nga amala egobe mu kibya. Kakati nno bino bye byalema mwami Museveni, bino bye byalema NRM, bino bye byalema NRA okumala emyaka 40 omusajja atandise okubikola nga tanawoza na myaka 4 ku bukulembeze bw'eggwanga. Era ono abakulembeze abaddeko mu Afrika bangi bamuwalana, tebamwagalira ddala kubanga abakuya omupiira abalabisa olulabisa kati batandise kubeera nga bawalana muwalane n'okubeera nga tebamukkiririzaamu. Nkugambye nti Eke Master ntambula n'omulongo waswa omuluuta nsozi, muzeeyi waswa omuluuta nsozi ono nkugambye nti akuma kyoto embeera mukwano gwange nebeera ng'ekyuka bukyusi mu bwangu obw'ekitalo. Abali e Bulaaya, abali e Bunaayira abaterako akabaani, era ono bw'oba oli kumpi agaba n'ekyogo emikisa gy'abajjajjaabo eddagala liri omanya lyasookawo erivumula nga lya kinnansi. Mulongo waswa muluuta nsozi ennamba eyo 910 gy'olaba mukooneko ampuliriza ogenda kutegeera ebigambo olunaku olwaliro ng'omaze okubeera nga omukonako. Kaakati maze okubeera nga nsumulula vidiyo sooka ogimpere ekigalo kubanga buli lw'ogiwa ekigalo mayire gy'ejja kutambula etuuka ne mu State House gye n'Omuseveni tumukuba omupiira nga tumulaga ebikolwa abavubuka abato aba.com abalina obwongo obuli ku digito bye batambula nabyo, bino bye twetaaga mu nsi yaffe ebyalema abasajja bano. Wabula tukooye ampuliriza tulina omulimu munene nnyo ogw'okukyusa ensi yaffe ng'omulenzi ono bw'agamba ate nkomewo. Ebintu bingi bye tuyitamu oluusi ne tusirika naye tuyisibwa bubi ku mitima. Abangi batuyita n'abanalu tubayitako nga tweyogeza olumu ku makulu. Abantu bakulukusa amaziga gabayitamu gakkirira nti basula mirembe. Omuntu anyigirizibwa mande nayingira mande nga tafunye wadde ku mirembe. Ze buli wentunuulira Uganda n'ebigirimu amaziga n'enkulukusa abantu bange. Omuntu akeera ku makya kukola n'apatikana budde kuziba naye n'asula enjala. Ate nga n'ebimunyiga bingi ebimumalako n'emirembe talina mirembe. Ayagala afuneko ku senta yogerengako naye mu bantu naye zabula. Kati Uganda wetuuse yakusabira nnyo, abantu bali mu maziga gakulukuta nnyo. Bobi Wine mu kimanye yatusabye nnyo, akalulu kano tukikole tukamuwe nnyo kubanga waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe. Tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Tugukole kugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe. Tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate okwogera nagwo guba musango. Abangi badduse Uganda yabwe bagibuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo. Zekati kenjogeddeko kirabika ndi wakufeera kati nnibiridde byase ku mugongo. Akalimo kali kamu mubanda tumuteke watufuga linyise Uganda ku mutindo. Ekyo kasita kimala okuggwa n'abatalina mirembe baagala kufuna ku mirembe. Akalimo tukakole wamu tetulyejjusa kuba Uganda gye twagala eyesimbisa omutali kusosola mu mawanga n'amadiini. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe. Tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Tugukole kugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe. Tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Tugukole kugwe. Kati nkubiriza guno mulembe gw'abavubuka tuli bapambanyi tewali kitulema. Abaana ba bodaboda muyisibwa bubi nnyo naye emitima migumu kati nsaba tukolere wamu tukwatire wamu kubanga bwe batonyiga batonyigiriza lumu. Bino ebirundi by'abasajja byabalondemu naye nga lwaki bannayuganda mutusosolamu. Abasejulita abakuuma abantu kirabika bubi nga yemmwe mutta abantu. Kati Mukama yagaba Mukama yagera buli kyalumu na kino ne tukimaliriza. Mukama yagaba Mukama yagera nze bapita lugafayita toloba ndi mu Bobi Wine. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe. Tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Tugukole kugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe. Tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Tugukole kugwe. Kakati amaidwa nga Comrade Luga Fighter
agambye mukwano gwange nti 226 kama mbaya ni mbaya omusajja tulina okumutwala entatinda tulina okumutwalaganya nga lena mugise mufungize olwo tukwate entebe yaffe tugiteeka Mwami Kyagulanyi Ssentamu entebe mu ntebe olwakola biri byenkulaze ebisoose ebya Ibrahim Traore ow'eggwanga erya Burkina Faso omusajja akoze ebyewunyo mu myaka ejana banakwera 5 ebyalemedda abazeyi bajjajja bawedde ku mpagala mu myaka 40 gye bamaze mu ntebe wabulanga mukwano gwange mpuliriza nga n'enkulakulana eyabulada mu ggwanga Uganda kakati ng'okyali awo nga video omaze okubeera nga ogiwa ekigalo era ng'omupya omaze okubeera nga osubscribinga nga bwe nkusaba enkya n'eggulo ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda ng'okonye ne ku kade olwo buli video zeteekayo nga zino zireme kubeera nga zikusuba ng'olwo omaze okubeera nga gwalina embeera n'ekusumbwa okoona ku mulongo waswa omuluuta nsozi omukumi w'ekyoto omugabi w'ekyogo ampuliriza ebigambo bisobola okubeera nga bikutereerera kakati nowulira okuva Mwami Museveni lwe yayingira eggwanga Uganda ensi yaffe ampuliriza ebintu bingi byakyuka amakampuni mangi nnyo agaliwo aga gavumenti mangi gaatundibwa ebitongole bingi nnyo ebyaliwo ku lw'omunnansi ku lw'omuntu oyo omuwejjere anyigirizibwa byonna bingi byava mu mikono gya gavumenti bino byonna ne bitundibwa kyokka nga amawulire galaga nti ate wadde baabitunda ne babiguza abayindi ne babiguza abagagga ne babiguza ababede naye mbwe abasajja bano ate emabega eri mu kateni ebintu bino baabyeguza wabula nga amawulire gagamba nti bino byatundibwanga ku ssente ntono nnyo olwo ng'ekigendero ky'abasajja bano kubeera nga ebintu bino babyeddiza basobole okubeera nga bo badikiteetinga mu byenkola byonna oba ebintu ebikolebwa mu ggwanga Uganda oba ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga Uganda kasita kampani zino baazeddiza buli kintu kyakyuka njagala nkuteremu akatambi kano mukwano gwange mpuliriza nakugamba nti omukutu gwaffe guno ogw'enkyukakyuka tukuleete mawulire agolina okubeera nga omanya agazimba ensi yo agazimba ggwe agazimba omwana wo era nga galisangibwawo ne gazimba n'omuzzukulu kubanga ebigenda mu maaso mu nsi Uganda bw'obiwulira bw'obiraba bingi bikka byamaziga kati njagala nkulaga ebigambo bino njagala owulire ebigambo bino osobole okubeera nga omanya nti ekyagwa Uganda ampuliriza bangi tulina okukaaba amaziga wadde nga tubadde tetukimanyi nti twetaaga okukaaba naye nga bba babitegeera batandika dde okukaaba agajjulujjulu. Museveni yakwata dola emu n'agigulamu kampani y'eggwanga kasita batandika ekintu kya privatization yawe eggwanga we lyagwira kubanga gavumenti yatandikanga amakampuni agadictating akatale k'ebintu ku lw'abannansi ku makampuni amalala. Museveni yo olwajja n'atandikawo ebintu bya privatization businesses ezalinga eza gavumenti nga bo bazeeguza naye kennyini mwenye n'atuuka okugula kampani eya gavumenti ey'abannansi n'agigula dola emu bweti. Ab'amasuuti be mutendereza ab'amataayi ne bamukubira mu ngalo era ne bakkiriza nti privatization ejja kukola. Twalina Kibimba Rise nga Kibimba ye dictating akatale k'omuceere mu Uganda kilogulamu baba gitunda siringi 10,000 gwe bw'ogitunda 2,000 kitegeeza omuceere gwo gujja kudiba kubanga ogwa gavumenti kiriza galagana gulina okubeera mu katale era abantu bajja kulya ogwo gw'ogwa gutunda 2,000 gugwe oguzeeyo nga guvunze. Twalina Uganda Diaries ettaka kwe balundiranga ente zivengamu amata gananyobanga bannayuganda ku bbeeyi eya wansi Museveni n'alibba wano eggomba wano kumpi we bamubuuza agamba waliwo omusajja yamuguza ettaka twagala otulage faamu ya gavumenti kwe balundiranga ente ezatwalanga amata mu Uganda Diaries lyo liri ludda wani alikozesa obudde bwe. Uganda Bus Limited yagikwata n'agikubagula wansi ne bateekayo ebibaasi simanyi bindigito simanyi byani bitawusi ebyo ebibaasi akaseera katuuka biza global akaseera katuuka ngezo basi mu kaseera ka Christmas ziseera abantu ne singa Uganda Bus Limited yaliwo ekitegeeza dictating nzenga ebbeeyi ebisale abantu kuba natambuliranga oba nnaku nkulu oba nnaku za bulijjo eyo nayo bwetyo negenda. Nero Breweries abakolanga omwenge nayo ne bagiguza abayimbi. Uganda Commercial Bank obudde buno watuddewo Kyamu Towers naye nga abo abantu bemuyita ba elites abaasoma bo bamukubira bukubizi muki mu ngalo. Eggwanga eritalina companies ezaalyo ku lw'abannansi baayo omuntu yenna atandikawo company ekola ekyo eggwanga eritalinaako buvunaanyizibwa waddemba okubaseera. Shell Uganda yadictatinganga ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga akaseera katuuka ne bajeeguza amafuta buli omu atundanga bw'ayagala. Munnayuganda n'atambula okuva awantu okugenda walala ng'amafuta bagaleeze. Awo wetuli.
ebibugagga by'eggwanga babikutte babiguziza simanya abayindi befudde babiguziza abayindi kale wamba mbiguziza abayindi nabo si bannansi then your privatization ebeetuyamba ki mwabeeyita ab'amakanzu simanya ab'amasuuti ab'amataayi bino ebintu byatuuka nga temusobola kubirowoozaako kati obudde buno ate batugamba mbu ate baagala kubizza just obubeera bulemu bwa bwongo mwagenda okuyingira mu bukulembeze bw'eggwanga temweteeseteese kubeera bakulembeze baffe y'ensonga lwaki eggwanga lyafa good governance kyetuyamba ffe ng'abantu abawa omusolo si kututeeka ssente mu nsawo nti ezikwate ezituwe naye kututeerawo mbeera esobola kubeera nga bwe tukola tufuna ne tufissa ne tutereka mu bukadde ne tutawaanya bantu nga bwe tuzaala tusobola okulabirira abo be tuzadde ebyo byonna byabalema kakati muwoowoola anti ng'enkola yaffe bweri amawulire tugakuwanga bwe gaba gazze amawulire tugakuwa tugatabula kasavu kanyama osobola okubeera nga otegeera ensi yo bw'erina okubeera nga mukwano gwange efaanana kubanga ebigambo bino bingi tosobola kubeera nga obiwulirako ku TV tosobola kubeera nga obiwulirako ku radio tosobola kubeera nga obiraba ku mpapula z'amawulire eza gavumenti wabula ffeffekka balumira mwoyo fe abaasala okubeera nga tuteekawo embeera osobola okubeera nga omanya ensi yo layini mwetambulira baani ababba ensi yo baani abali mu bannayuganda olukwe baani be twakkiririzaamu okubeera nga balowooza nti bajja kubeera nga batukiikirira kumbe baatuukeyo ne bakiikirira mbuto zaabwe ne bakiikirira bakyala baabwe ne bakiikirira baana baabwe ne bakiikirira famire zaabwe kakati mu mbeera eno abantu bangi naddala abo abaava mu ggwanga erya Rwanda wano njagala owulirewo nnyo abaava mu ggwanga erya Rwanda era nga bano oba oliawo tebandibadde na mutawaana gwonna mu ggwanga Uganda wabula ng'embeera yonna ebaviirako kubeera nga batabuka ne bakaawa ne babeera nga bakambagga ampuliriza ate evamu abo bennyininyini abali mu ggwanga Uganda abali kulembera essaawa zino Mwami Museveni n'abantu abalala abali mu biti ebirala eby'enjawulo naye nga bali ku mutendera gwa bukulembeze abasajja Abanyarwanda bagamba nti ate Abanyankole mbu ab'embalala be babafuukidde ettabbu wulira njagala owulirewo nnyo wano bano bagamba mbu baava e Rwanda mu myaka gyadde eyo nga ffe tetunaba kubeera nga tuzaalibwa era bano ne bazaalibwa mu ggwanga Uganda kaakati bano bagamba nti bo bannansi abawedde emirimu mbu era bo tebakkiririza nnyo mu byakulembera Uganda wabula baagala mirembe naye mbu Abaganda baabaaniriza nnyo n'essaawa zino Abaganda mbu bakyayagala nnyo Abanyarwanda wabula mbu ate abantu basinza okubeera ababi be bawanda olulusu nga bagamba nti mwakafa olumbe enjala ebasogge mwakafa mugende nga muwunuuna mufe nga muwunuuna nga muyuuguuma nga mwetakula mbu bwe basajja Abanyankole Abanyarwanda bagamba nti Abanyankole bano babafuukidde kye baawalula babafuukidde ekyunga babafuukidde sekkesa ekisaanyi kiri ky'omanyi babafuukidde omwenyango nga bwolaba evuuvuumira kakati ku mwenyango kakati Abanyarwanda njagala mbakuwemu ampuliriza owulira ebigambo bino abasajja bano si birungi nnyo eri abasajja ate Abanyankole ng'ate bangi bagamba nti Abanyankole mbu ate be Banyarwanda era nga bagamba mbu Abanyarwanda mbu ate bengi beefuula Banyankole kati ate Abanyarwanda bagamba mbu ate abafuukidde ettabbu ababalemesa Uganda mbu ate Banyankole kati ebigambo bino nange byansobedde ne ngamba kambikuwe osobola okubeera nga obitegeera oyinza okuba nga naawe osibuka eyo oveeyo ng'abantu bano obamanyiiko ggwe twogera Luganda naye nze mu bwongo bwange nze siwaayira Baganda mu butuufu Baganda tebalina musango abagulina weebali mu butuufu Abaganda byakisobola tubakwireko ne mu ngalo babeera wano tebalina buzibu Katemba abamuzannya weebali era nabalaba kubanga olulimi lwe boogera ndumanyi lumitirizaamu omuntu azaaliwo bulemezi nengenda kyankwanziwa eyensi gitambugeza ennimi nzimanyi jambuuza mu lulimi olukambwe nze Kaitale okiisha lyali ne muddamu nange mu bukambwe noti ndiizire nkazaalwa hanu okazaalwa lyali nkazaalwa nkaaga n'ena nowo wakuziire nishenyowe akakuza akiisha lyali akiisha 58 mu bukambwe bwe yalawo obukambwe obwo nga mpola nyana mukwata mu bulago yampiira buviizi nambuuza ate bano poze nabo bawerekedde nze ngenda kuziika nazaala wange bona yakiisaawo netugenda netujja tukolamu ensobi mu kuvaayo nendekayo muwala wange olwokuba maama we yali yayirwana muwala wange atuuka okuvaayo ajja asome ng'ebibuuzo bitandika n'ajja yekka bwe yatuukayo baagimuggyako naye omwana n'abannyonnyola ne bagaana
endanga muntu bagisigaza tugezezaako ne bigaana era ekyo nembanga akikola ki bwaddeyo okusaba endala namugamba bataata bagisiba tekola ki tukyali ku univesity tusasula sente nentwala etikiti zange nze natandika okuwa omusolo era mu 84 nentwala etikiti ezo nenzibalaga ne bakola ki ne bagaana mutabani wange gwaddako era nayagala okugenda okusaba passport bwatuuka era ne bamugamba leeta bazadde bo neŋŋenda era bwe natuukawo be nasangawo be bantu be bamu era abaawa era abeekatula era bwe baalaba era bambuuza kiri muzeeka italo kisha lyali era nembaddamu noti ndiize kazaalwa hano endagamuntu yange eraga gye nazaalibwa kubanga ne bontwalayo abantu benkuze nabo bavubuke bulemezi bamanyi tumanyiganye tuli bakadde fena tukadde kati kusawa ya leero omwana era bamubaki ne baŋŋamba era genda okule ki obutuuze omusajja gwe nasanga mu ntebe awalala nempulira nga katemba oyo gwe banzanyisa zisaamuzanya mbu ŋŋende nkole ki namanya katemba naye ng'omukristaayo nkiddamu nze ndi mukristaayo mukama katonda abakola ki abalaba nze nabalwabira wa katonda babulemeezi ssebo ebbowa kasozi bakayita bowa erinnya lyatandika nze batandika bampita sebowa naye olwokuba tata wange yampeta kayitale erinde livaawo ebulemeezi yewaffe olwa Museveni ebintu ne biggwawo nzizeemu kukola bino byenina nzizeemu bikola kakati nno ng'okyali mu ebyo ng'okyawuliriza ebyo ng'okyanyenya omutwe ng'embuzi etenda enkuba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo bino nja kubeera nga mbiddiringana yagamba nti ekiri atudde waka ekiri adigida kyekiri n'atadigida kakati ono yagamba nti buli muntu ojja kubeera nga okiwulira oba oyagala oba toyagala yagamba nti abasajja bano abatukulembera abasajja sibe batuufu abasajja bakyamu nnyo abasajja bakyafu abasajja bazibu ddala kakati nno ng'okyali ku ebyo bebyendaga muntu bagimpa bwe baamala okugimpa ate ne baginzijjako ne bambuuza wajja ddi wazaalibwa ddi wazaalibwawa kakati omusajja akunyonyodde ampuliriza naye ng'ono agamba nti bazadde be baali Banyarwanda naye nga ye agamba nti yazaalibwa ono mu myaka gya 5 amini muzeewe yajja mu myaka gya 5 ate n'azaalibwa mu myaka egy'enkaaga kakati bamugambye toli munnansi kyokka ng'ono agamba nti abakola ebintu bino byonna tekubangako muganda yadde n'omu tekubangako muganda yadde n'omu wabula bamugamba ebigambo bino ba okiza lyali okazaalwa nkahi kakati nga kitegeeza nti be bantu bano abeeri nga bw'otegedde eri kubanga buli ofiisi abantu bano be bagirimu be bagivunaanyizibwako kakati nno ebyo ngo bitate ku mabbali ate ne bannayuganda abaganda bennyininyini bakaswa abazaalibwa bano b'owulira ng'oli erinnya bamuyitira nga buga nti Ssewanyana kakati amannya ngaago Ssewanyana bakazibwe kakati amannya bwe gatyo ate ge gavuddeyo okubeera nga geegatta ku basajja bali abakambwe ddala Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo be yatuwooningako n'atulabulako n'agamba nti buli omu ajja kukiwulira amanja gano agaba Alan Ssewanyana kakati ba Ssewanyana bano be beegase ku basajja bali ne bakwata omudidi gw'ensimbi bano ne baguwawattanya ne bagugaaya ne bagulya ku lw'abasajja bali kakati olwo ensonga ezandirumye bannayuganda abasajja bano bazivaako dda bakola byabwe ebibayamba okugejja embuto okugezza bakyala baabwe n'okulabirira abaana baabwe ne famire zaabwe okubeera nga zeeyagala Ssewanyana abantu be Makindye baavudde ne bamuviira mu mbeera ne bamusalako bubi nnyo era ogenda okakana Katonda bamuyiseemu empi Katonda bamuyiseemu ensambagere nga bamugamba nti walya era ne mukomera gye wasibwa ampuliriza tebaakusiba mbu wagenda nga mbega mbu era ono Alan Ssewanyana y'omu ku baaviirako omusajja oli Muhammad Ssegirinya okubeera mu mbeera gy'alimu eyatasula otasibewo yali ku mimwa nga bagamba mbu ono yali nga mbega ng'abega ebigambo nga bijja musajja oli ebiva mu musajja oli ate byayogera eno ewa bano abaabatuma naye nga bali mu kkomera bombi kakati omusajja ono bombi bwe baabata ono yasirika teyaddamu yadde okunyega ekigambo n'ekimu ekiyamba abantu b'e Makindye teyaddamu yadde okukola wabula tumulaba yeekulubeesa n'aba NRM ne basajja ba Alien Skin kw'ossa abantu bonna abalala batwagira nkyukakyuka kakati abantu bamulumbye kiyiifuyiifu ne bamukazakaza era ogenda okakana nga bamubulidde maaso ku maaso nti walya tetuyinza kuzza mu Parliament
pu genda kisira ntwakowa genda kisirani genda mwaza ku kyalo kakati omubaka ono n'avawo nga aswaluse abavubuka katono bamugwe malaka bamukwata matayi naye mukama yazizza bibye n'okubeera nga bamulese okuuma empisa kubanga be baamwerondera ate bakuze naye ku kyalo kakati wadde yabalyamu olukwe yasazeewo kwekaza bwekaza naye nga mpuliriza njagala oli ebigambo bino omusajja ono tebyamugendedde bulungi lwakulya ssente zamuwa musolo ssente ezandiyambye omuwejjere ezandiyambye munnansi ezandikoze amasomero ezandiguze mobile clinic nga zenkola ze ziri eza president oli Ibrahim Traore ow'eggwanga lya Burkina Faso abasajja bano bazirya ssekinoomu oli ebigambo bino ate mukwano gwange ojja kakasensi yo wati tunagenda noyo naye gasibwe echama zewamandi mubi wafunye omuki omulonyi omwekwaza ndiyatendambira para bikugamba bakutekayo ngambye bwe owekitiibwa ngabe twakuwa omukisa naye katugumuwe naye babatasayinize naye ajasayininga naye kenyagala bagamba ekirungi mwafunye omulungi andi mbuuza ate onyiiga otya ng'olina omulungi ekyamaguzi kyange ekiba kirungi ate nakyogerera kakati nno kuno sigwa mulundi ogusose omusajja ono Alan Sewanyana okubeera nga abantu bamugobaganya twamulabako ne gye buvuddeko ono yali agenze ku mukolo ogumu bw'atyo olwakwata omuzindalo ne bamugamba vaayo tolina kyotugamba tolina kyogenda kwogera wagana n'okusayininga okusaako omukono eri abantu abo abaali essente ez'omuwiwa omusolo ez'omuwejjere bamapuuga the mapuuga omukungu omubede ow'ebitaano eyabibba emisana tteke ng'ensi yonna eraba kakati bannayuganda bavaayo ne babeera nga bakulembera Thedio Ssekikubo n'omusajja amayiddwa nga Honorable Sewungu babeere nga bakuŋŋaanya emikono okujja obwesige mu bantu bano gw'omu ku baasimba ekkuli era wagaana n'okubeera nga oteekako omukono kakati olina kyotugamba kigambo na kimu vaayo genda twakoowa kakati musajja atu bw'atyo ne yeebungulula n'azingira omukira mu magulu bw'atyo n'adda gy'abeera kakati mu mbeera y'emu abasajja baamuguddeko kiyiifuyiifu ne bamuvumbagatira ne bamuleetako mukano ebigambo ebiwanvu ebisongovu ne bamulangira era ogendo kakana ng'embeera y'emu kakati omubaka ono Alan Sewanyana takyayala era musajja wattu atambula n'abantu balubatu era mukwano gwange alabikako kitono nnyo oluvannyuma lw'abantu okukizuula nti ono yalya bwe yamala okulya n'asindisa ebigere ate n'okunywa teyalekayo n'okunywa n'anywa bw'atyo n'akkuta n'agwa kyabugazi kakati mukwano gwange ng'omukkuto gumuli bubi kati abantu olwamanya ku mukkuto gw'omusajja ono nti yali anakkuta n'okunywa n'anywa ne bamugamba nti kikafuuwe okuddamu okutwala ng'omubaka kikafuuwe okuddamu okutwala ng'omukulembeze kikafuuwe okuddamu okuzzaako nga MP w'e Makindye West awali bamwana wa mwana ampuliriza alibeera akulonze kyokka mu mbeera y'emu Misa Kisemakula ffenna twamulabako gye buvuddeko nga mpuliriza afulumiza akayimba ng'atendeeza nnyo kabaka n'okumukulisayo gy'abadde yabulira e Namibia wabula mu kaseera Ssaabasajja Kabaka wabedde musajja wattu nga tumubanja enkya n'eggulo abantu ne bakuba ennyimba abavubuka abato abasajja abakulu abayimbi abapya n'abakadde bo ne bakuba ennyimba ez'okumukumu ezibanja Ssaabasajja Kabaka abantu ne bakola obutambi obubanja kabaka abantu ne bekalakasa ku lwa kabaka ng'omusajja ono afuuse kyesirikidde kubanga ono mbu yalya essente empitirivu nnyo era oluvannyuma lw'okumala okulya n'azimba kalina mukwano gwange eri gali kwoleka kakati bwino
nno amaze okubeera nga afuluma ng'ate ne Rema Namakula y'omwerambo ku baalya. Kakati ebigambo bigenda biranda bulanzi wabula buli eyalya n'alowooza nti tebaamutegere. Abantu bamala dde okubeera nga bamutegeera. Misa Kisemakula ono bwe yamala okulya ssente ne mayinja, kakati ono n'asala okubeera nga yeebuzaabuza bwadde no bwadde eri, kyokka ng'omusajja ono ampuliriza baamugamba kusirika, ye baamugala okumuliisa ne bamugamba sirika tobaako kyonyega yadde okukola. Era kyova olaba byadde bigenda mu maaso ebya Ssaabasajja Kabaka tasobola kuvaayo yadde okukola yadde okwogera kubanga yali essente z'omusajja. Kasita omusajja compromisinga tosobola kuvaayo kunyega kigambo na kimu. Kati ono olabye nga Kabaka akomyewo ne yeefuula ayimba ne yeefuula afaayo ennyo. Kaakati ampuliriza laba eggaali enkambwe esaze mu musajja ono abasajja bamuyisizaamu eri enzibu ajja kufa nga agirojja. Sooka ogiwulire lutalo lw'abayimbi. Kaakati fe abatali bayimbi tudda bbali abasajja ne beeyuzayuza nga ne Namakula Rema bamugambye mbu akabina muserebende talinaako kyalinako ng'ekirungi ku mubiri gwe bwe bunnya bwokka gwe. Bannange buli olukya ku makya bumajagali bweyongera okuba obungi oba okyali awo nga n'akalala kavaayo. Gundi gwe Misa Kisemakula nange kati gwe tubadde twakusonyiwa nga tukulese kati naawe wasiriwadde ate oyasama sebo oyagala tusuula ku jirikiti otuyite manju fe batufuula ababi ndi tubadde tuvumaganya Buganda tuvuma Katikkiro gwe mubadde mumanjali gwobadde omanjali kasiri walambuka ayimbye n'oluyimba. Misa kikankuyambeko mangu ekyakulema okwogera banno kye baalangirira. Misa akirangirira nga Didi bwe yalangirira ng'omugenzi Fire bwe yalangirira ng'abazannyi ba Katemba bwe balangiridde ebibaliko ne Katisi yalangirira mwembatenda obuzira. Misa kyolika mutima mubi lekeraawo ojja kutambuza endwadde naawe vaayo olangirire. Kati engeri gye wayimbidde n'ebeena akayimba ate nga beene yakola ku nsonga ezo yazinamu omukono kijja kukuyamba omuli kumpi ojja kufuna eddagala. Ate wali adda ssente ekizimbe kyo kiri wano lumu ngaana kiri mbuwumbi nga buna wano ku Ssente Malodi. Oli neiba wange gwe nkumanyi bulungi. Rema Namakula Kenzo yakugoba yabuuka yakutunuulira nga kyoyinako ekirungi bunnya mu matama akabina lubaawo ogula obubina kasiri wala buvaayo butumanyira mwage lutalo lw'abayimbye bayimbye mwe abamaanye w'omukulu oli temugenda tumanyira mmwe tubaleke temugenda kutumanyira ekyo tekiriyo nekali aye tetulina gwe tutya twabagamba n'olaba kali akakawoza namba 1 East Africa katunulanga embwa etaliya konna kakovu. Gundi gwe Kalamaji yali atunda buddadiizi yali atunda buddadiizi musajja wattu neera ne mwagala n'akawalake ne kamuviirako ebizibu. Mugenda mumanyira abantu mujja kutuwulira mmwe teteri kubasonyiwa mmwe paka kulaba nga bwonna bugudde flat wansi. Kakati nno ebigambo maze okubeera nga obitegeera bingi omaze okubeera nga obiwulira era mpuliriza bye badde tomanyi ffe tudakugamba tujja kubeera nga tubireeta bikutuukeko wano obitegeere kimu ku kimu. Kaakati nno Misa Kisemakula ono nkugambye oluyimba lwe yayimbye lumuzaalidde bitukula kyokka ate Makayi byazaalira ku nsiko. Ono yasirika n'asirika we twabanjiranga Ssaabasajja Kabaka ne tusabanga ennyimba ezibanja Ssaabasajja Kabaka. Omusajja ono nga talinayo yadde kayimba nakamu yadde kadooti akakwata ku kubanja Ssaabasajja Kabaka. Bwe yakomyewo ne yeefuula amuwaana ennyo ne yeefuula amukulisaayo ne yeefuula amutendereza. Kumbe bano be basajja be bamu aba yalya edda ssente era nga kimaze okubeera nga kikakasibwa mbu ono yalya obuwumbi buna bulambirira. Misa Kisemakula ng'omuntu bwe yalya era mbu ono ku Ssentema baamuzimbirawo ekizimbe kigali kwoleka kiriko emizigo nga 40. Kaakati nno nga kya musajja ono kiri mu buwumbi buna bulambirira ensimbi ey'omuwu w'omusolo. Kaakati nno abasajja nkugambye nti bakambwe bazibu ebinyigiriza munnansi ebinyigiriza omuntu wa wansi omuntu atalina muntu mwasirizi amuyamba. Bino biviirako abasajja okunyiga abantu ne beekyawa ne babeera nga n'omuntu gwe bandiwadde ekitiibwa tebasobola kubeera nga bakuwa ekitiibwa okusinziira ku ebyo gwe byokola, okusinziira ku neeyisa gye weeyisa n'okusinziira ku mbeera ebeeriwo mu nsi Uganda. Oba oli awo omuntu ngo yandikoseza eddoboozi lye n'atasobola kubeera nga avaayo okukozesa eddoboozi lye. Kaakati nno
ebirungi bimala kubeera nga bijja nga Ssaabasajja bwe twamubanja ntumubanja okuva ku empaka ku Z bwe yakomezebwawo kaakati abasajja batandise okubagana empawa bwe bayimbayimba obuyimba awo obumusuuta obumuwaana obumukulisaayo naye nga musajja wattu abadde yawambibwa okusinziira ku bantu abamu nga Fred Lumbuye abagamba nti yawambibwa naye nga omusajja ono tebafaayo kubeera nga banja Ssaabasajja Kabaka. Kaakati nno mu mbeera eno njagala ebigambo by'omusumba ono. Omusumba ono ye musumba omu ku basumba abateerya ntama abazira 0 n'agiyita O n'eba O ekiriyo ne kiba kitiyo n'ejjiiko n'eba jjiiko. Omusumba agamba nti ne bwe munabba ne mukaliza ensi Uganda era ebibbe tebyala. Ono agamba nti ekintu ne bwe kitaba kikyo ne bw'owaalirira ne bw'owaasira ekitaliba kikyo tekiribeera kikyo. Kaakati njagala tusooke tugendeko ew'omusumba eno katono nnyo si mulokole wabula omusajja ono mu Katuliki awedde emirimu naye nkugambye nti ebigambo ayagala nnyo ensi ye era emboozi ezisinga zitambulira ku muntu wa wansi na biki ebyandikoleddwa ensi ogenda mu maaso. Ebintu byonna ebitali bibyo tebiribeera bibyo ekyo mukimanyanga ekintu kyonna kyotwala nga si kikyo tekiba kikyo. Bonna abagaggawaddeyo nga bali ku ssente z'abanaku ssente z'abamukenenya ssente za gavumenti ssente z'amalwaliro buli muntu yenna abbye niwe munaakola ssente zeekana zitya mujja kutuuka okufa naye abaana n'abazzukulu tebaligaggawalira mu bintu byammwe. Omuntu yenna nze nabaddeko e Bungereza nensanga funeral home ng'ebaddewo okuva ku 1886 naye kebeera mu ggwanga muno bantu meka abafa ne baleka ebintu bitambula kebeera abaana ba president abaayita baliwa abaana ba Amini abaana b'Obote abaana ba Ruto abazzukulu baliwa kyekiri eri nti omwana wa first family asigala mwana wa first family. Abagagga baawano bafanga ne mali tebagitegese sente abantu abamu babyenzebe bagumudde ebizimbe oli yagenda n'agamba choose easier path life will be hard. Choose harder path, life will be easy. Abantu bonna mu nsi temuli shortcut. Every shortcut is a long cut. Abantu balusinze faith mu government. Abantu balusinze faith mu bukulembeze. Ebintu byonna bigenda maaso twewuunya bwewuunya. Our leaders here are more selfish than being selfless. You must be selfless leaders. The Holy Father ng'ali mu Africa yagambye we need Africans who are ready to die for Africa. We need more Ugandans ready to die for Uganda, more leaders ready to die for Uganda, more leaders ready to die for us, to sacrifice for us. No sacrifice, no gain. When we choose you and push you up there, you must go and be our leaders, be our servants, not even leaders. You must not exercise power, you must exercise servant leadership. You must be our servants, we must be your bosses. Mwino kufa naku NMP olabo ebalo lya feyo binyo abantu bafa nze ndi mukusaba mukama wa mbeera ebyo nsobola okusooka okukola yo tena okukola wano lwali abantu bafa tubasanga mu mayumba nga bafudde bwe tugenda nze bwe nasobola okugenda mu America naye ebuuza lwaki bannayuganda kagenda ne balemereyo bwe nagendayo kati nange nemereyo kati nemereyo mu America bwe wagenda mu America naye nebuuza bagenda lwaki balemereyo naye bwe nagendayo kati nemereyo. Batereza ensi zaabwe balina abakulembeze abalungi abalumirirwa nga ssente kati zibateeka mu gavumenti okuuma gavumenti eriwo nyingi nnyo okusinga ssente ze baleetera kasuku bakaddeko babeere bunooli mu nsi nti gavumenti bwe banga eruddewo emyaka 4 oba emyaka ameka baleeta terms bw'okebera ebyafaayo by'eggwanga muno buli mukulembeze yajjanga wa Amini yaleetanga ababe buli obusozi bwe Kapulo ennyumba ezabeeranko abe waabe Obote yaleeta babe buli omu aleeta babe kati president naye aliko naye era abeeyo kati ogamba abakulembeze generali wano mu Africa bali more selfish bali more stingy buli omu alowooza ku babe nekiza eggwanga lyaffe mabega nekireetera abantu okulirira abakulembeze babazibikira emimwa naye abakulembeze mu bayibuli monna tewali kabaka yali successful nga taliiko mulanzi. Abantu abamu ebikolobero bye mukoze kibooko mukama zaana abakuba ajja kumala zinyika mu crude oil
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube Butoola n'omu Luutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto.